Yes, Angela Katatumba ayingidde mu ninkini wa Farida Nakazibwe amanyikidwa nga Bruno King atayina gwe yeebuuzizaako. Agamba nti kino ekisajja kitumbaavu kiriwo just kulega mutwe naye nga amagezi zero. Entabo eva kuki gwe musajja mukulu okuba nti avaayo n'ablaminga Cedric wa Black Market Records ng'agamba nti ono mubbi muzibu yamubbira ssente mpitirivu era nga omusajja ono alemesezza kuba nti nanyini music oba Bruno King asobola okuba nti afuna mu music we. Angela agamba nti ono yasayininga contract ya myaka 5 naye nga ate Bruno King agamba nti yasayininga contract ya mwaka gumu kati awe wali obuzibu. Yes, era nga Black Market Records abayimbi bangi abagibaddemu Nina Rose yagivuddemu nabo Kentan Frost nabo nga basayiniza simanyi kyatuukawo. Bano ba content bagannyo content seller so balingeje bakwatamu ne bakufunamu akasente. Angela Katatumba avune nagamba nti ebiseera ebisinga obimalira wa Farida tusobola kuba nti wetegereza contract so n'olwekyo mukulu otuuza amadde wansi osobola okuba nti obuli awo bako nekyokyusiza kubanga yes, bells zafuuka bells olina okuba nti otuuza bells n'osooka okuba nti obuli awo okakanya system kubanga byogera tobimanyi. Bruno King alina byazzeemu namugamba nti ebyala byonna tubikole naye tuwewe ku kitiibwa kubanga tuli bantu bakulu era n'emboozi nga bwe tugenda okuba tugikutuusako. Tukwanirizaako mu kutuuka fye muganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso Namano Kibaye Maxud Junior bwe tugenda Bobby Wine agenda kuba nti ata music album ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Nobian Lee kano kajja kunze. Bwe tugenda musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobby Wine agenda kuba nti ata album ya music empya ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Nobian Lee era nga Dani Magic Nsula mukulu omulimu guno okuba nti akopera ennyimba ezo zezimu ku ensonga ezitambula mu entertainment industry Uganda era nga at the same time musajja mukulu amanyikiddwa nga Pius Mayanja Palasa kana kuba nti atakayimba kamanyikiddwa nga Mpalav and time from now olina okuba nti okanoonyako mpola mpola newankubadde nga Facebook ye bagitwala naye nga atakayimba genda kuba nti akata nawo tuveewo tusobola okuba nti tukola ebyatulese. Ge mawulire ga Angela Katatumba ne Bruno King bambi yagenda maaso n'okuba nti asayininga ne contract n'asayininga contract ne music record label emu oba company emu emanyikiddwa nga Black Market Records nga eno kyekola esayininga abayimbi n'okugula projects ez'enjawulo ne bakusobola okuba nti bakufaninga audio ne video kyokka. Abo kye bakola video ne audio bo ne bakwata content oyo okusinza ku kye bataddemu ne bamwanika ku kye bayita internet nga bebalinako right za internet okusooka cooperative bagenda maaso n'okuba nti bagitwala. So n'olwekyo bano bagenda mu maaso n'okuba nti basayininga abayimbi bangi mu Uganda. Kuliko Angela Katatumba, kuliko Nina Rose, kuliko Kentan Frost, kuliko Daddy Andre n'abayimbi abalala ab'enjawulo mukatigole bwetyo. So ono yasobola okuba nti oba oli awo asayininga abayimbi ab'enjawulo. Yes, naye ate abayimbi batandise okuba nti bekubirira enduulu nga bagamba nti bana ba Black Market babba ennyimba zaabwe. So Bruno King mukwabo Bruno King yavudde nagamba nti obwavu mulumi olw'okuba yakwata ennyimba ze n'aziguza kampani emu okumala omwaka mulamba. Kampani eyo terina kyeyamukolera kyamaanyi batyo bagamba era nga kampani eno egenda maaso n'okuba nti ekozesa music wa Bruno King ate nga basayininga omwaka gumu mulamba then basobola okuba nti bateeseganya dino ddala. Wano Angela Katatumba mukwano ga Cedric ennyo. Cedric ye nanyini Black Records I think yes oba bikwasaganya Uganda navayo nagamba nti Angela Katatumba yavudde nagamba nti Bruno King alina okuba nti yeetereza kubanga oba oli awo kyansonyi nnyo nti teyasobola kuba nti asoma contract. Angela Katatumba avudde nagamba nti yes, Bruno King contract gyalina ya myaka 5 ne Black Market era nga bino mukyakola akikola once bwamenyi bamateeka. Jukira omusajja ono yavuddeyo n'ayogera ebintu bingi ku company no ku record label eno ng'agamba nti tebayabyesimala kusobola kuba nti oba oli awo araisinga music we n'abagamba
eno ensi eno giraga munno nga tagiraba wetwogerera. Musajja mukulu amanyikidwa nga Godsplan yakwatibwa oluvannyuma lw'okuba nti yakutte omuwala Kabalagala. Godsplan gwejogerako ye yali bawashira Gashumba era nga basobola okuba nti bakita. Lwadde olunaku lwaleero omukyala namulopa ku poliisi ogw'obuliisa maanyi. Godsplan ekiteebezo okuba nti yabaddemu n'akasente akatonotono mpola mpola naye ng'ate n'agenda ajoga n'atamiza omuwala n'agezaako okumurepinga byampaka infact yamurepinze nabwe kityo n'atwalibwa ku poliisi Kabalagala era nga bamukutte ne bamala ne bamusomera emisango egy'enjawulo. Godsplan kyekiddako oluvannyuma lw'okuba nti yakwatibwa bw'atyo. What is the plan behind this? Mawulire wagwan byetugenda okuba nti tubatuusaako mpolampola tubaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bamutantambiji Musana Maroni Kiboya Maksudi Junior webala kuba nti otambula naffe okutwagala n'okuba nti eva obeerawo. Now olunaku lwaleero tusobodde okuba nti omukulu Lokech azikibwa, yes, epaida mpola mpola era nga byebimu ku ebyo byetusobodde okuba nti tufuna olunaku lwaleero. Still Jose Chameleone agenda kubeera nti atwalibwa e Bulaaya ajanjabwe oluvannyuma lw'okuba nti afuna obuzibu mu kibumba n'ebisigaddewo. Yes, mpola mpola waliwo ebingi ebitambula mu ggwanga lyati Uganda. Nalabekaawo Bebe Cool ng'agamba nti obusajja obwavu obwefula bu state tycoon bujja mu city nga buva e South Africa buyitira wansi n'ebimotoka byabwe ne butandika okunyoma bannayuganda. N'abalabula n'abagamba nti bakikomye wangu ddala bwe baba baagala emberembe okuva ku baselebrity b'e Kampala balekera okubayisaamu amaaso n'ebirala bwe bityo bingi. Naye ng'awo si we watuleesa wasava wa Godsplan eyali muninkini wa Shera Gashumba. Omanyi mwana ensi eno egenda ne tuvuga speed especially nga twakafunamu obusente ate nga tuli bavubuka ab'enjawulo. Ensi egenda ne tuvuga nnyo speed ne tukola ebintu ebitasaana. Now olunaku lwaleero it was so funny. Nsobodde okuba nti ndaba Godsplan nga atwalibwa ku poliisi y'e Kabalagala oba Godsplan kiteebeeza okuba nti yasibiddwa ku poliisi y'e Kabalagala ekiro ekikeeseza olunaku lwaleero era nga yasobodde okuba nti akyagingibwa n'emisango egy'enjawulo. Kiteebeeza okuba nti omuwala atayagadde kwatukiza mannya ge yasobodde okuba nti oba oli awamitinga Godsplan nga Godsplan amusuubiza ebintu bingi bino nabiri. Godsplan ne banyamawa kengeta kira bumu 2-3 mbu n'agenda mu maaso n'okuba nti temperature z'omukwano zirinnya era nga ono oba wa Shera Gashumba oba Godsplan yasobodde okuba nti oba oliawo ekintu kitambula nga bwe kirina okubeera kitambula nga wisiki amaze okuba nti alinnya yalinyidde ddala mu misomyo owono n'asimulula obusimo bw'omukwano. Yamaliriza tasabye ng'akutte mukwate era nga mukwate omukwate omuwala yagambye nti tondabanga. Omuwala gamutegezezaako okuba nti nedifendinga okuba enduulu naye nga tewali anziruukirira paka mpola mpola nakkiriza okuwaako omwami ono mu maanyi ge yakozesa g'ekitalo yabadde agenda kumutuusaako n'obulabe kuba yabadde mukambwe ddala wano nno omusango oh my god nti yabadde mukambwe ddala era nga nasobodde okuba nti nzikiriza omwami ono n'emuwaako naye ng'ate yantutte mu maanyi ag'enjawulo mpola mpola era nga omukyala yasobodde okuba nti yekwatanga omusajja akyagenda mu maaso n'okuba nti amusobyako olwono mpola mpola n'agenda mu maaso n'okuba nti akubirako mikwano gye esimu oba okuba tekisinga ku WhatsApp ng'amugamba nti mumulemu era nga banne basobodde okuba nti oba oliawo batemya ku poliisi. Omukyalo ono yageze maaso n'agamba nti yafunye ebinuubula enkovu eziva ku Godsplan era nga Godsplan kati amuttire mu miguwa nti omusajja yabadde akozesa amannya ag'enjawulo sinsi yabadde mutamiivu era nga ebintu bino tebamaze kuba nti babiteesaako. Olunaku lwaleero omusajja yasobodde okugenda maaso n'okuba nti akwatibwa ku poliisi y'e Kabalagala era nga bamukwatidde ddala n'asobola okuba nti yennyonnyolako mpola mpola ne yeewozaako bino nabiri era nga oba oliawo yasobodde okuba nti agenda mu kaduukulu. Jjukira musajja mukulu amanyikiddwa omukyala mukulu amanyikiddwa nga Shera Gashumba yagenda mu maaso n'okuba nti ategeeza nti omusajja ono yagendanga mu maaso n'okuba nti akola ebintu eby'enjawulo mutakuta kaboozi yagendanga mu maaso n'okuba nti amuleetera abakyala abalamu nga bahavinga tulisa mu kubuliri omu kubanga Shera Gashumba yali takyasobola kuba nti asatisfyinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Godsplan sexually so n'asalawo okuba nti amuleeterangayo abawala abalala okugenda mu maaso n'okuba nti
afuna sex satisfaction mpola mpola era nga God's plan yasobola okuba nti ekintu kino agenda maaso okuba nti akinyumira wabula nga ate Sheila Gashumba agenda maaso okuba nti akoowa embeera z'omwami ono kuba yali disrespectful ombo yali numa olugono nasalo n'atambulira nga wetwogerera aliwa Manrick Rickman oba Rickman Manrick ebbango waliwanika gyagenda maaso n'okuba nti akola emirimu gye era nga bukyanga agenda omusajja oyo yagenda maaso n'okuba nti ayagala omukyala ng'Amanda yagenda maaso n'okuba nti ayagala abakyala ab'enjawulo sisimu yagenda maaso n'okuba nti etabuka mpola mpola n'agenda ng'abaloozaako we bamuleka kubanga obusente bwali buweddewo wanenno abawala b'e Kampala baagala oli nawe zigwamu tasobola kuddira ate bw'obeera omukulukulu ng'olina mubi kiyitirira kati awo abakyala ne basobola okuba nti bamulekawo yagenze mu maaso okuba nti anyumirwa ekabalagala agende mu maaso aliise ku maaso bambi amaaso gamulimbye ne gamutunda n'agenda agwa mu nva z'abandi nannyini nva yatabuse era nga yamukute ku poliisi omanye abantu abalina omukonokono jjukira mbu yalinga e Bulaya ng'alina omukono gw'akasente ng'akwatakwatamu kati e Kampala atandise kuba nti akwata bakazi bye bitambula kuva mu Uganda lati Uganda nsuubira yes tujja kufuna ebisingawo ku ebyo right about now mpola mpola then tubikutuuseko abantu tali kibaya ntambi jimuso kankomewo